Waawo omukyalo ono ndooza alina mirembe, agambye nti ayagala okumunnyonnyola kubanga ogambye nti waloose ndooza ensenene nga bazikuteera ku ssowaani. Akati ekigambo ky'ensenene kino, ensenene balangira, era ensenene kiwuka kikulu nnyo mu biwuka byonna, era kye kiwuka ekikulu mu biwuka byonna mu butonde oba okuva mu butonzi. Ensenene nnangira ddala, era ensenene zikola ekitundu eky'obulalu ate zikola ekitundu eky'obuteefu. Ensenene erina ebiseera weeteekera ng'era osobola ogikwata obulungi, ate erina ebiseera ng'okugikwata olina kufuna kiti kiriko bikoola eraluka. Tulina ensenene za kulusanja, tulina ensenene za kiragala, tulina ensenene za kulubazzi eba ya kiragala ng'erimu akakuubo akamyufu, tulina ensenene gye bayita ennangira, ensenene eba myufu. Akade bikwatagana ku nsenene zino, ensenene bwe muba nga lubaale abadde abanja mu kika si nnungi kulaba. Bwe muba nga mubadde lubaale mwamusula nga temwefiirayo, bw'oloota ensenene muba mugenda kufiira omuntu. Ensenene ziranga, ensenene zituuliddemu ddala ekitundu ku lubaale. Ensenene kabonero akalaga embeera embi egenda okujja awaka, era ensenene ebika. Singa mu kika mubeera nga teriyo wadde bafaayo kutuukiriza nsonga, lubaale ababanja, mwewubya nga muloota ensenene, mufiirwa omuntu, oba okubeera ng'omwaka ogujja mujja kufiirwa. Zibika mu buliwo ate zisobola okulanga ekinajja. Kakati singa obeera ng'oli mu sisitimu, weewaddeyo okutambuza ensonga ng'oli mu sisitimu, oli mu kutambuza oba oluusi ofaayo okwebuuza biki, kati ensenene buli lwe zijja bwe ziti baba bakulaga balangira. Ensenene zitambulira mu makowa abiri, zitambulira mu kitundu eky'obusungu n'ekitundu eky'okulaga obujjajjaabwo. Ensenene balangira. Okitegeddera ensenene etuddemu ebitundutundu, mutuddemu ekitundu ky'abamuwanga, ekitundu kya Kawumpuli, ekitundu ky'abamweyana, abalangira ab'enjawulo, ate mutuddemu ekitundu kya Kabaka Bulamu. Kati ensenene singa oziraba nga nfu oba tugambe bazikongodde oba bazisiise ziri ku ssowaani, ekitundu ekyo kibeera kya Kabaka Bulamu nga kidde mbwakiwanuka. Buli woloota nga omuntu ng'ali ku kkalaayi asiika, oba oli asiika paani oba lumonde oba muwogo oba biki, butto tugambe butto ali mu kkalaayi oba mu sefuli ali ku kyoto, ekitundu kyakiwanuka. Kati singa oloota ekintu kyonna nga kisiike kiba kyakiwanuka. Kiwanuka yatambulira ku bitundu ebikalanga eby'omuliro, oluusi ebirimu butto, begaba amasannyalaze, TV, kamera, leediyo, bintu ebifaanaganako bwe bityo, zi kompyuta. Oyo kiwanuka yakulaga omuliro biki, ebintu bye basiika ku kyoto, butto akyamuse biki, ebintu ebiri ku manda ku muliro, oyo kiwanuka. Kati ensenene nga nsiike ziri ku ssowaani, ekitundu ekyo kiba kijjiddemu ekitundu kya Kabaka Bulamu nga kidde mbwakiwanuka. Singa ensenene ziba nga nkongole nga ziri ku ssowaani nga nfu, kitundu kya Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu ye mulangira omukulu akulira abalangira bonna, era kye kirangira ekikulu. Era kyova olaba nti osobola okutambula ku musawo nagga nti waliwo ekirangira ekyekiiseewo. Ekirangira bategeeza kitambo. Ekitambo kye kirangira ekikulu ekikulira abalangira bonna. Ate bw'amala okiyita ekirangira nga atagamba tukikwate, kati oyinza okukwata jjajjaawo. Twabagamba ekitambo omuntu azaalwa nakyo. Ekitambo mwe muva omwana owookubiri gwe mufuukika ku kitooke. Ate omusawo nagamba tukwate ekitambo oba otegeera. Akati ensenene ezo balangira bajjajjabo baatuuka, naye mu kutuuka waziraba ziri ku ssowaani. Ensenene tezeeyamba, ensenene enkongole teziriko byoya, teziriko magulu, teziriko buyembe. Okitegedde nkongole. Mu kiseera kino gw'oli obubi otuddemu abalangira, naye abalangira tebakola. Abalangira tebali mu mbeera nnungi. Buli emisambalo gikweyoleka nga tegiri mu mbeera nnungi, tegisobola kusituka, tegisobola kugolokoka. Eyo embeera gw'oba ogirimu ng'omuntu eri just ebeera firimu ng'okusobola okuwozaamu oba okufuna abategeera obubaka obwo ne basobola obbukunnyonnyola. Kale ekyo ekitundu tekyajjidde mu kubika,
kitundu kyajjidde mu lubaale kubanga olabika nga lubaale omwagala omunoonye era oyagala omumanya. Kale kitundu ekyo tekyajjidde mu kubika era tubamu kweralikira enseenene ezo zibika ku sayidi yo. Enseenene zibika mu maka agaagaanidde ebya lubaale era buli owabeerayo aloota enseenene baba bajja kufiirwa. Kati enseenene ezo tezijjidde mu kabonero kabika ku sayidi yo kubanga oli mu lubaale era omunoonye era ofaayo wadde tonnaba mulaba wadde tonnaba mumaliriza era tezibika. Kati obwo bujjajjaabwo bukulaga ekituntundu mwoli oba grade oba kiraasi mwotambulira. Kiraasi mwotambulira bajjajja bwe babeera nga tebalina magulu, tebalina biwawaatiro, tebasobola kubuuka, tebasobola kumuvinga, tebasobola kuyimirira wadde okwetengerera okuyimirira. Ekyo ekiseera gwo kirimu. Bw'oba olwaliro olinawo akalimu ng'otoozatooza ku busente, ekiseera ekyo kijja. Ogenda kuzinga ofuuke ng'enseenene eri ku sowaani nga baagikongodde. Abo balangira baba Mweyana, bakawumpuli, bakabaka, okitegedde. Kakale enseenene ezo balangira, zitegeeza balangira. Abantu abatakoze lubaale oba famire nga nsomi nga teriyo wadde beenyenya ku lubaale bagaba ebintu ebyo, oyo sitaani. Bw'aloota enseenene baba bajja kufiirwa, bw'aloota ennyama baba bajja kufiirwa, bw'aloota obutiko baba bajja kufiirwa, bw'aloota binamunyenye baba bajja kufiirwa. Kyokka omuntu ali mu sisitimu atereeza empewo wadde tonnaba zitereeza, wadde tonnaba kuzikola wadde okuzimalayo, n'oloota ennyama etegeeza kirala. Ogwo omweso mulala era tugukunnyonnyola bulala. Bw'oloota namunyenye, abo balongo ba Kabaka ab'ekyama ab'obulabe era tukubuulira lwaki abalongo abo bazze. Kola omukolo bweguti ne bweguti kuba namunyenye biwuka bya mu ttaka, be bamu ku bakitaka kya Nawansi, abalongo ab'obulabe. Okitegedde? Akati osobola okubeerawo n'oloota ebintu eby'enjawulo ebitegeeza okufa. Bwe muba mwewubya okufa kuba kufa. Bw'oba ng'oli mu sisitimu otambuza lubaale ate ebibeera bitegeeza kirala. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi ekibuzo kino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.